era nga olunaku olwaleero tulina omukyala wa Pinksby Kids Festival agenda kuba nga atubuuzaamuku obugambo kamu bubiri busatu ajja kuba atubuulira ki ekiri wano ennaku z'omwezi nga lumu. Maama gye baliko kale nnyo gye baliko amanya ga nze agwangi nina kimwesige yanga nze owa Pinkby Foundation, Pinkby Kids and Teens. Pink is standing up for abawala, then B blue yabalenzi. Foundation yaffe esinziira nnyo ku baana, tukola n'abaana nga tukola ebintu bingi nga okututumula ebitone by'abaana, nga okuyamba abaana abateesobola, kusasula fiizi, kubalabirira n'ebirala bingi, naye tusinga kuteeka essira mu mwana omuwala. Abaana abawala balina ebintu bingi nnyo ebibalemesa okubeera ku ssomero, so twagala nnyo okubayamba okubeera ku ssomero nakubawa ebyo ebibalemesa okubeera nga basoma. yensonga lwaki mwasalawo kubanga mufokasinga nnyo ku baana abawala okusinga abalenzi? Abaana abalenzi nabo tubafaako, naye essira tuliteeka nnyo mu mwana omuwala kuba omwana omuwala alina ebisoomooza bingi ebimulemesa okugenda mu maaso n'okusoma oba n'okukola ebintu ebirala byonna. Pinkby Kids Festival tugiraba wano ku kyati yaffe eri mabega wano nga lumu January, biki ebigenda okwapeninga wano? Nga lumu January tutegese festival eno nga twagala baleetera abaana abalina ebitone, tubalage abaana bye basobola okukola, okubeera nti foundation eno tunoonya abaana eyo kuba tulina we tustaginga shows oluusi nga tunoonya talent, tubeera ne talent search mu bifo ebyenjawulo. Kati twasazeewo omwaka guno next year nga lumu tukoleyooko festival ng'eraga ebitone by'abaana, era tugenda kubaleetera abaana bokka ba artists, abaana abayimbi, abaana abacomedians, abaana abamodelinga, abaana bakola kale abalina ebitone ebyenjawulo naye nga baana strictly baana betugerenga nabo. Ku lunaku olwo nga lumu January, omuzadde atulaba essaawa zino asuubire ki ekiyinza omusikiriza ogamba nti katwaleyo omwana yekabe mu festival? Omuzadde kyaba asuubira kye kino, wagenda kubeerawo essanyu, wagenda kubeerawo okuyiga kuba mu festival eno tetugenda kujja kusanyuka busanyusi, naye tujja kubeerako ne sessions ez'okuyigiriza abaana, ne mu bitone bino ng'abaana boolesa wabeerawo message, wabeerawo ka message ke bapaasinga mu baana, mu bazadde, mu ngeri y'okukuza abaana okubeera mu masomero, kwegamba ebintu bye bagenda okukola tetugenda kusanyuka busanyusi, wabula wagendawo okubeerawo n'okuyiga. Kuba ebintu ebigenda okubeerawo bingi nnyo, kati abaana bano abato ennyo bo bajja kusanyuka kuba baagala nnyo okubuuka, baagala nnyo okukola face painting, baagala kubeera mu jumping castles, ebyo bintu bouncing castles abaana bagenda kubeerawo ne competitions. Omwana wo bw'aba azze kulaba ng'ate ayina n'ekitone kye, wagenda kubeerawo session ya competitions ng'abaana bagenda kuba bakola empaka mu bintu bya njawulo nga okuyimba. Oli bw'aba amanyi nti amanyi okuyimba, ku olwo tujja kuba twetaaga n'abo abalebedde ajja n'akola competitions ezo ne tugabayo ku birabo ebitonotono ku baana basobola okukola comedy oba abaana basobola okuyimba, okumodelinga n'ebintu ebirala abaana bye batera okukola nga n'okusomero. Ezo activities entonotono. Tutera okulaba ebivulo ebyenjawulo byabategese nti biba biwedde, abategesi baba n'ekigendererwa ekyokukola ebivulo ebyo. Mwe ng'aba Pinkby Kids Festival, kigendererwa kiba kimwasazeewo mukole festival? Kati festival eno okusingira ddala ensonga etusazaawo okukola ekintu nga kino, tuli foundation etannaba
kulwawo nnyo tukyali foundation ento tulina challenge nti tufuna abaana bangi abalina obwetaavu n'ebyokukola bye beetaaga bingi naye ng'ate tetulina nnyo basponsors nti oba tulina abasponsors abatuyamba ssente tubujja mu nsawo okusinziira ku birala bye tukola so twategese festival singa ssente zivaamu essente ezo tusobole okulaba nga twongerayo abaana baffe kuba tulina abaana abatudde P7 tulina abaana abatudde senior 4 tulina abatudde senior 6 nga tetumanyi tunaasobola okubongerayo so kati festival ng'eno ssente zinaba zivaamu zigenda tuyamba okulaba nga twongerayo abaana abo mu masomero n'abatasobodde kweyongerayo mu misomo gino egya bulijjo tubateeka mu institutions ne basoma ebyemikono so ssente zino bwe zivaamu ziba zituyamba mu bintu ngeri mulinako ekitongole kyonna ekibateekamuko ssente ng'ovudde ku basponsors bano b'ogambye mutalina olinako ku ekitongole kyonna ekibateekamuko kasente asipanawo tetulinawo kitongole kyonna naye nga mwandibyetaaze ebitongole ebyo ya twandibyetaaze bakubira omulanga kuba bakulaba essaawa zino yes ebitongole ebiri eyo ebweru ezirina ku ssente tubadde tubasaba n'obuwombifu bungi tubasaba mujje mutuyambe tukwasaganye tusobole okulabirira abaana b'eggwanga lyaffe tulabe nga abaana bano babaako kye babeera mu maaso eyo kuba tulaba abaana bangi ku street tebaliiyo abasinga lwakuba baagala naye embeera ebayitirirako ne bamaliriza nga bagenze mu bifo ng'ebyo so tubeegayiridde mujje mutwegatteko tusobole okukola ekigasa ensi yaffe nga twogeraku ko n'omukyalo ono kozi ono wamisani oyo ye counseling y'omu kwabo be mulaba ku board ate nga akolanga ambassador waffe abaana tubibuuza gwe kabyeyogerere how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Lwaki wasazeewo biki eby'enjawulo by'ogenda okubanga okuwaka olunaku olwo era mu festival eno gw'ogenda kukola ngaani Well, amanya gange counseling. Lwaki bantadde wano kubanga I'm one of the artists, the young artists that are going to be here. But it's our divine age. Actually, tuli basatu naye omulala tabaddewo. So tugenda kuba kuba omuziki tuzine tubasanyuse. That's why bagiyita Pink Big Kids Show. Kubanga y'abaana bato. That's why naffe tuli baana bato tetuli bakulu nnyo. mukoledde bangamba oli brand ambassador I'm the brand ambassador of Pink Bee Foundation. Nga bwagibanyonyoddeko siina bingi nnyo naye bye tukola tuyamba abaana. gwe ng'omuvubuka lwaki wasazeewo ku lunaku olwo ojje weetale mu festival era basubire ki kukola olunaku Well, nze ng'obuvubuka bale nina bingi ebyokola naye eno festival enkwatako nga Pink Bees brand ambassador. So nina okubeerawo ate for that, like we are going to sing. That's why ate nkimanyi ogenda beerawo ebyomuzanyo bingi njagala kulaba abaana nga bazannya nange nkimanyi ngenda kunyira. tuli mu Christmas season kubanga kiboyinza okuwa omuvubuka atulaba essaawa zino Well, omuvubuka tulaba weekuume nyumira obulamu bwo tobeera nnyo kusimu funa ebikuzimba yakikyo gw'obikola mbikola nkola emirimu sibeera nnyo kusimu katubuzeeko madamu nga tumaliriza omuzadde atulaba essaawa zino ayagala kumanya ku lunaku lwa festival ebisale biri bitya bayingirira ssente mmeka era bitandika ssaawa mmeka era tuli luddawa kaakati festival okusookera ddala kanyongere kibakaatiriza festival y'abaana kati okubeera nti festival y'abaana tugenda tandika ng'obudde bukyali tusobole okumala ng'obudde bukyali twagala 12 tubeere nga tukoze eki tumaliriza abaana badde waka baleme ate kukulaba ate ebibeerawo mumanyi ebibeerawo mu nzikiza titwagala abaana babeere wano kiro so tusuubira by ssaawa 3
ssaawa 2-3 tutandika kugulawo enzigi, so abantu babeere nga beteeseteese okujja abaana basobole okunyumirwa olunaku lulamba. Tusaba Kuolo Mukama atusaasire, obudde bubeere bulungi, abaana baffe basobole okunyumirwa baganyulwemu. 12 tube nga tugalawo. Enkumi zaabwe mmeka? Kati okuyingira abato ba 1,000, abakulu ba 3,000. Lwaki? Omwana yagenda okujja okusinga okusanya. Tusasulire omwana 1,000, kati omuzadde ojja kusasulayo 3,000 zokka. So ku 1,000 guno omwana kwagenda okuba nga anyumirwa ebintu bino. Ku 1,000 ogwo omwana wagenda okunyumirwa byonna byasanzeemu. Ba sponsors, tulabako ba sponsors abali ku board. Twagala ekintu mukompola ba sponsors abakadde mu kaseera olunaku. Tulinayo ba sponsor abatonotono abasobodde okukaminga forward tuyamba ku festival eno. Tulina Riham, tulinayo Nicole ne Sams. Betukolaganye nabo this time n'abalala abatonotono baliyo. Ogezo noyogerako ku nsonga lwaki mwategese festival. Essaawa zo tuli mu Christmas season era nga abaana abasinga bali waka. Njagala obeeko n'obugambo obutinitini bw'okiralingako n'omwana atulaba essaawa zino mu season eno eya Christmas oba mu kiwumulo kino. Kakati omwana ali eyo awummudde, nsookera ddala ku baana ba teenager naddala bano abagenzi mu vaaka. Abaana abamaze P7, abamaze senior 4, senior 6, eyo si yenkomerero. Ebiseera ebisinga naffe we twatuulira ebibiina ebyo, bw'omala ebibuuzo ebyo bolooza owulira nga atuuse omaze, naye bambi otandika butandisi, olugendo lukyagenda mu maaso. Njagala weefuge, wuliriza abazadde bo, weekuumire nnyo ewaka. Ebweru eyo ebikemo bingi, ebitali bituufu bingi, so beera waka, weetanire ku mirimu gy'ewaka. Laba ekintu ky'osobola okukola, osabe bazadde bo bakuyambe. Abaana ennaku zino kirungi nnyo abaana ng'abo ba teenagers kubatandikira bu project ewaka. Alunde obumyu, alundeyo obukoko, ebintu by'ewaka kugamba ebimukuumira awo babeere bize. Essimu tugezeeko nnyo abaana butabawa amasimu, kuba amasimu gano malungi naye ate mabi. Olaba naffe abakulu galina engeri gye gatuwabyamu, so ate omwana omuto akyalina obwongo obutono. Beegendereze nnyo abazadde banange, mwegendereza amasimu ago. Ne oba owadde omwana essimu baako engeri gy'oregulatingamu. Kati ate bano abaana abato oba tukola ne kids and teens, kati nvudde mu ba teens kati ngenze mu ba kids, primary to nursery. Abaana abo tugezeeko nnyo okutunuulira abantu betuleka n'abaana bye bakola nabo, bye boogera nabo, bye balaba ku TV zino zirina kati parental guidance. Tugezeeko nnyo okulimitinga abaana bano, ate tetubalekerera nnyo nti kubanga mwana muto oluzu kukatana n'abatana brushinga agenze kulaba katuuni. Tubapimiremu obudde. Kati waliwo obwana bw'omanyi nti kati ono omwana ayinza kubanga wa top class 5 years 6 years, omwana oyo aba asobola kukola mirimu egimu ewaka. Bw'aba mukulu waayoza ebintu kamuyambeko okunyumuluza. Omwana akule ng'ayiga nti waliwo okukeera okukola ku mirimu, kukeera kunaabako, kukeera kwerako oba kulondalonda bikoola ewaka, alyoke agende ku TV. Naye ng'ate tetubalekerera nnyo kubeera nnyo ku TV nga bwe tukola ne holiday packages waati. Nga tumaliriza omulabi atulaba essaawa zino mukowoole ennaku z'omwezi nga lumu asobola okuba nga ajja mu konsati eno oba mu festival. Abalabi baffe mwenna eyo wabweru mbakoowoola ku lunaku olwo. Buli kyanga mugenda mu festival eno, festival ya njawulo, festival yeesoose okubeera mu ggwanga. Ate tusaba mujje mulabe ekyenjawulo, muyige, musobole otuwagira neera. Ate okujja mu festival eno mbakakasa nti temujja kunyumirwa bunyumirwa, mugenda kuyiga. Ate mu ngeri endala ojja kuba osobodde kuyamba omwana aliyo atalina kasisi. Osigadde gwani? Nsigadde nze Agwanjemima Tumwesigye nga nze PRO owa
Think B Foundation. tweyanze. Tweyanze.